Mukaweefube w'okukendeeza ku bungi bw'emisango egifumbekedde kkooti nga tegiwulirwa, Essiga Eddamuzi litaddewo akakiiko akanantema empenda okugikendeeza. Akakiiko kano k'abantu 11 nga kakulembera omulamuzi Richard Buteera nga ne ssaabawandiisi waako ye Gadenya Paul. Gye buvuddeko, Ssaabalamuzi wa kkooti Bart Katurebe yafulumya alipoota eyalaga nti emisango emikadde egitawulirwa giri eyo mu mitwalo 11, ekintu ekitali kya bwenkanya. Okusinziira ku mwogezi w'Essiga Eddamuzi Solomon Muyita, akakiiko kano akateereddwawo kalina emyezi 2 okutunula mu alipoota eyakolebwa olwo kalyoke kateme empenda ku ngeri y'okukendeeza omujjuzo gw'emisango mu kkooti z'amateeka. Naye emisango emikadde tukyakolako bitundu 25 buli ku 100. Kitegeeza nti wakyaliwo 75 ebitundu 75 buli ku 100 egiba tegitambuddeeko, kwegamba tegikwatiddwako. Kati akakiiko kano ogwo gwe mulimo gwako omukulu. Tukola tutya tusala tutya amagezi nti nagiri 75 buli 100 gitambulira wamu na gino empya egibageze. Kyekikulu kye kalina okukola. Muyita annyonnyodde nti ensonga nnyingi eziviirako omujjuzo gw'emisango mu kkooti era nga bakukolaganira wamu n'akakiiko kano okulaba nti kino kigonjoolwa wakati mu bwenkanya. Kati mulimu ensonga ez'enjawulo, gino abajulizi baluddewo tebajja, gino poliisi tereeta bujulizi, gino omusibe avunaanibwa yadduka oba biki. Okusinziira ku alipoota eyakoleddwa akakiiko akalwanyisa obulyake n'obukenuzi mu Essiga Eddamuzi, abakozi abatono n'ensimbi bya bimu ku biviiriddeko emirimu okuzingamma mu Essiga Eddamuzi nga singa tebigonjoolwa emisango mingi gyakulwa okuwulirwa. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera, amalindirire. This is Kingdom TV.